Nazzi kuno wetwasambiranga emipiira era nga bw'osamba omupiira mwana wattu n'okuba ogw'ekyalo guli guddiimuula nga bagamba osamba gwasaza naye kati kirabika ng'ennaku zino olutambi lwakyusa enzingulula nga bwe nakugambye ndi ne ssentebe w'emipiira gy'amasaza ga Buganda alabike nga ayongera okutukubira ttooki kubanga Ssaabasajja Kabaka yasiimye okulabika nga abeerawo okuggulawo emipiira gino. Ssentebe ssebo Hajji SSEJJENGO oli mu studio za BTM TV Community Report gemawulire gaffe mu Luganda. Emipiira gino egy'amasaza background yaagyo eriita gyatandikira wa waliwo giri egy'essaza gye batulangira nti okubye gwasaza olwozanye bubi naye ate tulaba nti ate gyatandika bbiri ena background yaagyo eriita. Background y'emipiira katungeze mu Uganda yonna emipiira gyaleetebwa baminsani. Abaminsani bano baalireeta baagigusiza mu masomero. Ekigendererwa ekyali kisinga obukulu kuleeta emizannyo egikukumaakuma abantu ne baba nga bali mu kifo kimu nga ate bangi ababeera involved. Okusinga abaana buli omu yazannyanga omuzannyo gwe ng'ali mu buli nsonda bazannya babiri omu kati baleeta omuzannyo guno abaminsani kati ne gutandikira mu masomero. Kati mu kiseera ekyo we gwabeera mu masomero ebweru tegwaliyo wabula gwanyumira nnyo abeeweeru abazadde bazze kuba abaana beebitu. Kati abaana abafuluma mu masomero bagenda mu makampuni gye batandika okukola emirimu egy'enjawulo. Kati olupiira ne batandika okukolayo teams era tiimu ezasooka okuzannya liigi wano ezisinga zalinga z'amakampuni n'amasomero. Twalabanga coffee, tobacco. Kakati ekigendererwa ky'emipiira gino okutuusa bwe baakola ekibiina ekibagatta ekiteekateeka omupiira naye baakikola baakulemberwa Ssekabaka Daudi Chwa yali kabaka wa Buganda ebiseera ebyo. Kakati awo abantu banyumirwa nnyo omupiira Abaganda wano ne bagunyumirwa nnyo abaali basoma n'abataasoma ne bagunyumirwa. Kati omupiira bwe batandika okugunyumirwa ne batandika okuteekawo empaka z'omupiira gw'amasaza bavuganyiza mu masaza gaabwe. Kati ebiseera ebyo nga kizibu okusanga mu ssaza erimu abasomyeko babanga batono n'abamanyi omupiira nga batini nnyo. Kakati kyova olaba omupiira naba liigi kubanga amatiimu ga liigi gaalinga matono ne liigi zaalinga yalinga actually emu liigi emu yokka. Kati tulina liigi 5 ebibinja 5 litwabanga neegi. Kakati awo ng'abantu batonotono kati bateeka mu masaza bano abatonotono baddangayo mu masaza gaabwe ne batandika okubanga mu ttaza eddaaba mulimu omuzannyi omu asamba liigi. Kakati bano bayigoberera ye. Kakati omupiira bwe baakubanga nga buli agukwatako agukuba kugwejjako gutuusa ku kiteeba. Kati bano babeeranga nnyo mu bifo ebiteeba nga bamuweezaweeza du buli omu agukwata tebamanyi kujja kugutambuza bwe tuti ekuva eŋŋombe egamba nti okuba gwa masaza. Wadde obuuza ebyafaayo byago nti guddibwamu obwakabaka bwa Buganda bwasasika mu mwaka gwa 1969 ne gusasika awo wonna emipiira gy'amasaza gyali gisambibwa. Kati obusabisika oli n'aweera obwakabaka kati ng'ebintu byonna ne Buganda tekyali ku maapu nti eno Buganda. Kati ng'ebintu byonna byali bitegekebwa obwakabaka Buganda byalina okugenda nabyo. So paka 2004 emipiira gino gizibwawo. So kati twogera ku mulundi ogwa 19 mulundi gwa 19 ng'empaka zoziteekebwa okuba 2004 wandibadde gwa 20 naye waliwo omwaka otasamba waliwo ate yali covid waliwo obuzibu obwaliwo kati wa CBS nga ate yali main sponsor radio ne bagiggala neguba nga tegusambiddwa. Hajji tulaba ng'essaawa zino omupiira gw'amasaza gukutta akati kubanga buli omu oluwulira nti essaza ekigendererwa ky'emipiira gino kigendererwa kiddala. Ebigendererwa biwerako naye ekimu ku byo kugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mulimu Abaganda n'abatali Baganda ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Mulimu ekigendererwa ekyokutumbula ebitone bitumbuke. Kakati bikyali byakunyumirwa bunyumirwa mulimu okutumbula ebitone bili byatandika kunyumirwa tubemu tulabe essaza erisinga. Kakati mulimu okutumbira ebitone kyova ebibiina bikulita mu mateeka ti abazannyi abatazannyiddeko mu big league premier league ttiimu z'eggwanga tebakkirizibwa olw'ensonga nti abazannyi awo already baba ebitone byabwe byatumbuka. Kati kabuyave n'atagusambangako mu kiraabu yonna big league twagala mu masaza byalina okujja ebitone kino ekikoli kirinnye. Tulaba abazannyi engeri gye bakyukamu muge mutumbula ebitone. Omwana ono ekitone kye mu kitumbudde talina kiraabu gye yali asambidde. Kati tulaba Villa oba Express emwagadde emutwala aba agenda kuba nammwe temwina gye mwamugula
aba agenda bw'atyo oba essaza mwali eri mutumbudde liina kye lifuna oba amala gagenda kusaza kyokka enjawulo eri wakati wa ttiimu nga Villa ne ttiimu zendayisanya liigi n'enteekateeka eno ey'amasaza weeri nti bali bazanya gye tuyita association football waliwo association ebagatta eya FUFA so bagenda mufa nga associations fate tetuzanya association football kakati abaana abazanya wano omwana akkirizibwa okubeera nga alina ttiimu gy'asambira bw'eba si ya big league oba premier league gy'asambira aba agisambira naye nga bw'asambira naye mu mateeka gaabwe association football bw'aba ava mu ttiimu eno okugenda mu ndala waliwo sente zalina okuwa ttiimu gy'ava so ate ffe tetugaliimu ago amateeka naye kyo ffe tebatuwa ffe tebawa ssaza kitwale nga nti essaza lino kirikola ye omwana atuuse okufumbirwa kitaawe n'amutwala ewa sengaawe senga amukuza amufunire omusajja omusajja bw'alabika basasula taata senga tasala bintu bamuwayo kasiimo nange weebale naye asale omutwalo nti njagala kino ye taata naye nga basoose wani wasenga kakati tulaba akadde kantwala kanti ndiggwa n'ekigambo ky'empisa masaza wolwo twalaba lwe zaasiiwuukamukko mukikoze mutyo okulabika nga zidda ku mutindo okulabisa ekitiibwa kya Buganda ekigambo ky'empisa kizize kitusomooza ebbanga lyonna naye twakkaanyiza nti ebintu bibiri bigenda tuyamba ekisookerwako ddala tutaddewo amateeka agalimu ebibonerezo ebikakali eri abantu abasiiwuuka empisa naye ate nga tetunaba kutuukaawo tutaddewo ekifo eky'omuntu avunaanyizibwa ku bawagizi tutaddewo n'ekifo eky'omuntu avunaanyizibwa ku byokwerinda ng'abantu bano tugenda kubasomesa bafune obukodyo bamanye omuwagizi ategeere afiirwaki bw'akola kintu kino ttiimu yagifiiriza ki kuba naye muzannyi yajja kulowooza nti ndi muwagizi ttiimu njagala egobe naye nga tamanyi biki ebizogirezo okugoba ttiimu oba gijjako obubonerero ng'ekibonerezo oba kyagobye walabyeko ttiimu wano eya Villa abawagizi namba 12 ne bonoona omupiira ne bajjako obubonero bubiri yabadde esobola okusasula fayini n'ebirala byonna naye obubonero bubiri bwagiremye ne bagigobesa ne bagitwala nemalira mu kyakusatu so kati abawagizi bategeera ebyo byonna byonna bayiga engeri gye bakwatamu ebintu ne bakkakkana so ebimu ku bijja okutuyambako mu mpisa tulaba nga kirabu amasaza gano gaweereddwa obukadde 10 obukadde 10 buno gabumazaako oba mwabaliddeko nti negeti collection eno bw'aba agifunye egendero tegagimazaako era teri asobola kuwa ttiimu oteri mu testes tasobola kuwa ttiimu sente zigimala omutestes ateekateeka ttiimu agiyambako okuzimba obukugu esobola okuba nga yefunira sente zaayo naye ffe gye tukola tubawayo etambuza ttiimu eyo n'ekyemisana kyayo lwegenda okuzanya mubeera mu kibaze nti ezo sente zisogitambuza emipira gyayo gyonna n'ebyokulya by'abazannyi basobola biketalingafo ekisembayo Haji amateeka agafuga emizannyo gino Buganda erina agaayo mutambulira ku gafufa kaafu oba FIFA Buganda tulina ze tuyita regulations tulina ze tuyita rules tulina ze tuyita laws of the game zezimu gali amateeka 16 aga laws of the game zezimu mu nsi yonna nti ono wakwata red card ono wagira bwati yellow ono wagira bwati koona kino kibeera bwekiti penalty ebyo bina weegali aga amateeka gali mu biti bibiri mulimu zituta penal offences ne technical offences amateeka ago 16 gabanya ebiti ebibiri kati ogwo tukozesa amateeka ga FUFA ate ne FUFA ekozesa aga CAF ne CAF ekozesa aga FIFA gwagonna mupiira wabula tulina zituta regulations tukoleeza ffe naye nga tufuba okola nga tezikontana nazaabali naye nga naffe tuba nezaffe kati ngekyo tugamba nti omuzannyi ajja kusamba emyaka 2 eryo tteeka naweza myaka 2 takyuka kati eryo si ya federation naye ate mulimu amalala nti bano bagodde draw bagenda kukola ki tuli mu knockout tukozesa ga federation FUFA yebawa barifu FUFA yetwa referees ndowooza ensonga zonna omukulu Hajji Sulaiman Ssejjengo azirambuludde bulungi nnyo gw'abadde yeebuuza emipiira gino giri gitya bo balina ebyabwe bakola byabwe ensonga azirambuludde bulungi nnyo olw'ensonga akuddira mu luyimba taluwoomya kkiriza nkuwummuzeemu katono n'oluvannyuma tweyongereyo ate n'amawulire gaffe oba oli awo n'okusiibula tukusiibule